Tutandika akanyomero olwaleero omukengufu asooka kuwa amawulire ag'essanyu ag'omusomo mulindwa Go the Great Sundowner. Ennaku z'omwezi nga mmeka nga 3 Sande Esemba mu mwezi guno ogw'omunaana tugenda kubeera wali ku St. Zimera Community Grounds eyali Baka Packers Mengo wetugenda okubeera amaka amapya aga The Great Sundowner era mulimu ebintu bingi nga bwe mugenda okubiraba ku lunaku olwo era genda kubeera ya nnaku 3. It's a 3-day blast. Tuvuddeyo eri mu nnaku 7 kuba kati emyaka 10 twali tukola nnaku 7 kati tugenda mu mastering, no wasting time, tewali kumala budde era mu nnaku 3 zokka ekintu kyedomola. Mu musomo guno ogenda okutandika nga 3 ogw'omunaana paka nga 1 omwezi ogw'omwenda tosubwa bino wammanga. Abazungu boononye obutonde bw'ensi nabo ne banyiiga ne benyiigira kati mu mbeera eyo ne bagamba abasimba emiti katubawe ssente tufuna tutya ssente nga tugenze mu carbon credit sabbuuni ekyuma nga kimukanyuga bukanyuzi automatic soap machine tugenda giraba nnyo engeri y'okukola sabbuuni mu bungi era mu mbeera yemu tugenda kulaba okukaza ebintu nga tukozesa bbalaafu ogwo musomo mupya. Ensi tekyalya bintu bitakaziddwa na bbalaafu, bamagulu meeru tebakyalina mannyo gaya bintu ebikaziddwa omusana. Ono akwawulira akakomera kano ku bulala. Akataleeta busigo ke tuyita sedero, akaleeta obusigo akakomera ako ke tuyita Cyprus. Katwagala tunulira sedero ono yakwatanga enfuufu mu maka, abantu ne batalwala asima, ne batalwala ndwadde z'amawuggwe, ne batafuna nkovu mu mawuggwe. Tufunyemu tutya nga bwe tulima ate oluvannyuma mugigatteko omutindo obadde okimanya ekidomola kya sedero kya bukadde 8 okola otya okamulayo ebidomola byo 10 naawe ne bakuyita omugagga kakogoso. Ng'onookenenula butto mu bukomera bino by'olina okugoberera. Gikoleeza tubya teri kumala budde omala okukozesa nosaakesa ppiki yo eno oba ddi kye tuyita disitiira edisitiira yaffe eno kyekiddako ng'omaze ogiteekako kuyiwamu amazzi amazzi lita 10 obeera oyiwamu amazzi n'ofuna obukomera nteekamu obukomera bwo obujja ku kigo oba wabusimba n'obukkatira bulungi nnyo tugenda kuba tubiraba. Oluvannyuma lw'ekyo n'obikkako n'osaanikira. Jjukira wali mu carbon credit bakusasudde ssente ez'okusimba emiti ate kati tebakugaana omuti guno kugugattako omutindo amakolo osobola okugaggyako n'okamulamu oyiro kugoma n'oba ng'okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja lyerimu wano ng'okonekitinga bulungi nnyo. Sedero ono era ddagala nnyo eri obulamu bw'abantu. Sedero ekisookera ddala ajjanjaba abasenyiga okwata bukwasi n'onuusa ekiwanga ne kitereera. COVID-19 we yajja abayinanga amawuggwe nga gazibikidde twakozesanga sedero era mu mbeera yemu n'abantu baffe abatabuka emitwe wali ku ikotorio wabeerangawo abalalu ng'okkirire wakiseka nga beebakaawo ngamba wa sedero ono nga anuusaako kati bonna baavaawo badda waka. Amasannyalaze g'obwongo alpha waves, beta waves, delta waves gonna gaatereera. Gwe naawe ali eyo ng'olina obulwadde bwaki obw'okuzimba ensigo nga zirimu amazzi osiigako obusiizi. Omukyala atava mu nsonga